mangu ddala nga mwami Museveni akava mu buyinza ebintu byonna bye mututte birina okutundibwa tusasula amabanja ga Uganda kankiddemu lwankite kuba ja kukyogera mu Luganda lwenyi saagala luzungu ebintu byonna basajja mmwe bye mutunze ebyeggwanga ne mubyegabira mu mulugube gwe mulina ne muzimbagana amayumba agalinga amawoteeri ne muteekayo amafaamu ago ebintu byonna ebyeggwanga bye mwegabidde ne bino bye mukoledde mu bye mubye byonna Museveni oluvaano birina okutundibwa ku nnyondo tusasula amabanja g'eggwanga oba mwagala oba temwagala n'ebiri ebweru bye mututteyo ensi eyo bw'eba eneekolagana ne Uganda baliba balina okukuleeta nti Francis oliwa kuba kati babadde bakola oluyaaye ennaku ezo natambulako ne minisita omu ne tusinkana eyo nga agenze Poland ngendo tuuka walinga omanyi wabeerawo layini y'aba citizen oba bannansi we bagenda eri okubakooneramu nammwe abayingira sebo ngenda okulaba agenze ku layini y'abannansi minisita wa Uganda naye nga mu Poland ne mubuuza nti owaayo ate nkulaba oli ku layini y'aba citizen nagamba ffe ensonga twazitereeza era n'abaana baabwe tebasomera wano mweyamu education system bagisse naddala mwe bakajajjatta mubeera awo bamwe baba traininze kubeera wano somasomako ogende babasomesa bweru wa ggwanga buli afuna ekifo ng'agulayo eriyumba mu America oba China ng'anoonya n'obutuuze abamu balina dual citizenship obutuuze bwa mirundi ebiri oba triple oba quadruple ng'oli omulaba alina passport nnya alina nkugambye mu nsi yamwe bagibonoonedde bo beeteekerateekera ensonga lwaki olaba tebasobola kubakolera makubo tebasobola kubakolera masomero ga mutindo oli n'aleeta kipulogulaamu mutuleese simanyi new curriculum naye nga n'omusomesa gwe bagikaka tamanyi kugisomesa mu abaana abamu ne basomesa nga bakiboggwe ne basalirawo nti abo okusoma kwabwe kulina okubeera bwe kuti n'obugagga bwanwe ne babusalawo nti abo tebalina kusukkaano banaasukkawo ne bagaggawala tetujja kubasobola kubafuga lizaako nnyo yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Updates TV mukwano gyange mmwe abali eyo ensonga muziwulidde bulungi nnyo eziva ewa mubaka waffe Lutamaguzi be bamu ke twasigaza ababaka abalwanirira eddembe y'omunayuganda saako n'okulwanirira enkulaakulana gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati nno naffe twagala otwala okulabula n'ebigambo ebyo biwulidde bonna ababbye ssente z'omusolo mwabazze ne mutunyuunyuuta mu ggwanga lyaffe mu Buganda ne mutwala ewammwe mpuliddeko mbu ababaka abamu bwe batuuka mu nsi endala ssebo babatwala nga batuuze lwaki olowooza bakutwala nga mutuuze amawanga ago ag'ebweru kasita galabanga olina ky'osobola okugatta ku ekonome yaabwe bakwaniza ne bakuwerawo ne green card n'ofuuka mutuuze waabwe amawanga ago kakati Lutamaguzi waayogera ekyo sisobola muwakanya abasajja babbye ssente ne bagenda ne bainvestinga mawanga ago ne bakulaakulanya ekonomi z'amawanga amalala eneeya wano n'ebeera ano ng'ereeba oba okitegeera gwe mukwano weekyingezaako okunnyonnyola kakati tulangiridde nti obuyinza bwe bunaakyuka byonna byonna ebyabbibwa biba birina okumezebwawo ffe tetugenda faafagana n'amabanja ge balese mu ggwanga eggwanga nga balese balinnyise kati okusobola okubbulula eggwanga mwe balirese tugenda kubanga tukola ekisoboka nga assets zaabwe zonna nga Lutamaguzi waayogedde mawanga gonna aganakkiriza okolagana naffe ababaka bonna balina assets mawanga ag'ebweru byonna tubijja tumbibwa tusasula amabanja kubanga kati ne buli kati tukyasasula oluguudo lw'Entebbe Road tusasasulira amabanja oba okitegeera ekintu ng'ekyo kakati baganda bange mbagamba nti nno twetaaga okurisinga ne tuvaayo ne tulwanira eddembe lyaffe ffe ng'abantu abamu mugamba tusoosowaza nnyo Obuganda Abaganda lwaki bagamba lwa nsonga Abaganda be bali ku kinyusi be balengera ensonga zino amangu abasinga kummwe ensonga ezigenda eno mu maaso temubitegeera amu temulina buleediyo temulina TV netiwaaka batawaanya kati ffe ensonga ntuzifunira ddala ne z'otamanyi era ebimu ndowooza obyewunya n'obyewunya nga tubikuwadde
kati mukwano gwange njagala ozuukuke tuve tulwanire eggwanga. Webale kubeera muwuliriza mulungi. Tegeeza mukwano gwange tuwerabira nsonga ya kusubscribinga, sharinga, commentinga, likinga. Baganda banga bali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo, temuva ku Yogi Updates TV.